oyinza okuba tolabye ti Mwami Kyagulanyi abadde atudde wakati wa Francis Babu ne Mathias Mpuuga era bombi abadde anyumya nabo. Eno Babu musajja we NRM, eno Mathias Mpuuga ye muna NUP eyewagula ennaku zino n'atandikawo ekisinde kye tutamanyi gye kinaggwera naye nga president najja ne bamutuuza wano wakati. In fact president saagadde omulabire ku sayidi emu nti ku mukono gwe ogwa kkono ebadde etuddeyo Mpuuga naye ne ku gwa ddyo ebadde etuddeyo Babu, naye nga kyetubaddemu eky'obukristu ekya Buganda kitugasse. Ye muntu amanyi kubanga president waffe si abadde asalawo wawaatuula. Tebamaze kutwebuuzaako nga batugamba nti naatuulewo naatuulewa. Mwali kiganyi. Eyo yenteekateeka gye twasanzeewo era nga terina buzibu gye tuli. Kwabadde atudde ku lukalala okwo kubadde kuliko n'owekitiibwa Erias Lukwago. Olidde nga bw'ova ku Francis Babu nodda ku mukyala we mukyala Babu Ziwana Ntongo ngodda ku Erias Lukwago. Era ne Ugandan bwe tunaamala okuginunula nga Kyagulanyi yafuga, buli munnayuganda yenna ajja kubeera wa mirembe wakati mu ekyo kyakkiririzaamu. Njagala okusembyayo okwaniriza owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala okuyita amasomo gajja kubeera abiri ate n'ebbanjiri. Essomo erisooka lijja kusoma Ssaabakristu w'essaza ekkulu erya Kampala Mukyala Emily Kitto Mwaka. Essomo eryokubiri lijja kusoma omwana w'engoma Omulangira Wasajja. Esaala ez'ebyetaago zijja okubeera mukaaga. Okusabira Eklezia lw'Asenguma, okusabira Ssaabasajja Kabaka, Omutaka okusabira abakulembeze b'ensi, Omumbejja Eugenia Asobola egy'okutwala, okusabira abonaabona n'abalwadde.
Ssaabasumba genda okwaniriza baweereza bannaffe.